omukyala muzeyizedde Proscovia Naraiso agamba simanyi ovuyo tukyagenda lumbadde kulebwe mukyala Proscovia Naraiso Uganda Commercial Bank abaganda bebagijjawo Uganda Hotels ezirimu Subiri ne Kali mu Lupaleria abaganda bazijjawo n'agakani Uganda National Parks abaganda bazijjawo Uganda Embassies Abroad abaganda bazijjawo Masaka Pineapple Factory abaganda bagijjawo Uganda Electricity Board abaganda bagijjawo ino ovuyo Uganda Fisheries abaganda balina ovuyo bagijjawo Bugisu Cooperative Union Bank bebagijjawo Teso Soroti Meat Producers bebagijjawo Busoga Cooperative Union Bank bebagijjawo Bugolobi Factory eyagenda e Rwanda abaganda basula ebyuma Ankole Cooperative Bank abaganda bebagistole bagijjawo tukyagenda maaso nalwiso buno bakajala bakutegeeze tugenze Kigezi Cooperative Union baganda bebagijjawo Tolo Cooperative Bank abaganda bebagijjawo Bunyoro Cooperative Bank abaganda bebagijjawo Western Nile Tobacco Factory and Cooperative Union baganda bebagijjawo Lango Cotton Spinnery Factory baganda bebagijjawo Acholi Cooperative Union baganda bebagijjawo Karamoja Meat Producers bebagijjawo Vanilla Majani Kirembe Copper Mines Kigezi Tin Mines Jinja was the second biggest city in East Africa, most industrial and east in Central Africa. Abaganda bajijjawo. Macquarie University was the third best university in Africa, equivalent to Oxford University in UK. Abaganda bajijjawo. Mulago Hospital was the best hospital in East and Central Africa. Even president ministers went to Mulago Hospital for treatment. Abaganda babamu empiso na amalagala. Uganda education system was among the best. What went wrong? Hospitals and medicine and doctors, what went wrong? Ugandans were rich and happy. They had land, cows, coffee, cotton, fish, timber, plenty of foods. What went wrong? Era baganda babijjawo. Ugandans were proud of their Pearl of Africa. The list are instructions endless. Museveni bought tribalism. Museveni is the most tribalistic, hateful president of Uganda. Being headed by such ladies or such useful or useless idiots like you. Yes, okokwe baito kuyisa mwegali ye mukulu Fred Kajubi Rumbuye ngayisa mu mukulu Jeno Nalweyiso egali munanga byogedde mu Luganda era sola kubanga ate mbiddingana loza miwulidde bulungi naye owai amusabudde ate nga tukyali eyo ku bya Jeno Nalweyiso ebintu byesimanye ennyonyo kuva mu America mwabitegeddeko bibino abo bennyini be batandika ekiboozi ky'emmeri kakati wuuyo atandise kutembeeta kiboozi kya nnyonyi za America ezeebongera mu bwengula bwa Uganda nkola yaabwe buli bannayuganda lwe baba nga basobola okusitukira wamu balwanirira ensi yaabwe abo be babadde nga battanga molaalo yaabwe nti America egenda tuweereza obuyambi kubanga yekyasinza amaanyi okulonda kwa 2011 Museveni yaleeta kipropaganda ky'emmeri abo abakulu nga be bali mu kitembeeta bannayuganda abaali abanyiivu olw'akalulu akaali kaakababbibwako bonna ne bazembe yabalinda America emmeri ya America eri ku mwalo e Mombasa egenda kujja efuggaze Museveni ng'abo be bakitembeeta kakati wuuyo atandise okutembeera ky'ennyonyi ya America etambulira mu bwengula bwa Uganda gwe weebuuze oyo yalina okubeera omweraliikirivu ku nnyonyi ya America eyeebongera mu bwengula bwa Uganda lwaki si mubaka wa NRM essaawa eno ye mweraliikirivu ku nnyonyi ya America eyeebongera mu bwengula bwa Uganda mbadde mmanyi nti oyo amaze emyaka n'ebisiibo ng'agamba nti alwanyisa gavumenti ya Museveni okuva mu 2006 lwe yayingira paalamenti ate ennyonyi ya America ezze mu bwengula bwa Uganda ate yalina okulaga obweraliikirivu ku yo kyogamba erirayikire kusaanyawo bannayuganda oba erirayikire kuggyako gavumenti ya Yoweri Kaguta Museveni ku munnayuganda munnansi ne gavumenti ya Museveni ani alina okusinga okuba omweraliikirivu ku nnyonyi ya America gye balabidde mu bwengula bwa Uganda lwaki si mubaka wa NRM yayimiridde ku ffula eyo ng'alaga obweraliikirivu ku kikolwa ng'ekyo eky'ejjooga eky'America okujjooga gavumenti ya Uganda kubanga ennyonyi yazze ne gavumenti ya Uganda tegimanyiiko kakati Ssemujjuŋŋanda ye yali badde ateekawo embeera nti mweraliikirivu nnyo ennyonyi ya America gye yazze nga ne gavumenti tegimanyiiko yalabikiddeko mu bwengula bwa Uganda lwaki si mubaka wa NRM lwaki ggwe kakati mutandise okuvuga ekintu kyammwe ekirala ekyennyonyi ya America era mumale mukisindikire ffe timwatugamba ennyonyi ya America ezze kuggyako Museveni bo bennyini be bakuliyetingawo ebirwadde
ate ne bewunzika nga birina kubeeta kuliza ffe baleeta agaboozi gaabwe bakuliyetinga agaboozi gaabwe ne bapromotinga agaboozi ga Museveni ga propaganda ga Museveni wakati nga mmwe mubadde n'essuubi erikola ekintu kyonna eky'okwenunula nga baleetawo ekibeera ennyonyi za Amerika zaayiseeko mu bwengula bwa Uganda yerere ate nga Ssemujju Nganda gwazeeraliikirira lwaki si wa gavumenti yazeeraliikirira oba mwagala pikirako kiboozi kya Dr. Kizza Besigye Nganda gavumenti yagitadde ku nninga ennyonyola ebikwata ku nnyonyi y'eggwanga lya Amerika enkesi egambibwa okulabikako mu bwengula bwa Uganda ennaku 3 zino mu bitundu bino. Ssemujju agamba nti gavumenti erina okunnyonnyola bannayuganda ebikwata ku nnyonyi eno n'ebigendererwa ebyagireese wano mu Uganda. Issues of sovereignty. Omubaka wa Kira Municipal mu Parliamenti Ibrahim Ssemujju Nganda olutuuse mu lutuula lwa Parliamenti n'asabira wa Kazindaalo okunnyonnyolwa ku bikwata ku nnyonyi egambibwa nti amagye ga Amerika eyogerwako nti yabadde yeebongera mu bwengula bwa Uganda mu ngeri ey'obukessi. We need government to allay our fears about reports that an American surveillance aircraft has violated our sovereignty on 3 occasions. For us, we can violate the one of Kenya and then complain when America is violating ours. But we need you to allay our fears. Omubaka Ssemujju agamba nti bannayuganda beetaaga okunnyonnyolwa kubanga abamu bali ku bunkenke olw'ennyonyi eno. Ndekeki ndowooza byonna ate mukoze ki mubirabye mwandigambye nti tusala omugambo naye munnange si mugambo byonna bye twogerako bibaawo ate mbikuleeta n'obiraba ate nga tuvuddeko eyo munnange mulowooza bati mu Haji olwaleero babadde mu kucacanja bannange beekoze obusolosolo ate kambikuleetere byonna mbiina mu bujjuvu. Waji nyabo Haji avuddeyo kyonna kye kiri Haji avunye vibeiro today. I'm comfortable now. You what? I'm comfortable dear. Since Haji is out here, you don't know what I feel. Maybe I want to faint. You can faint a bit. I can faint even. Yes, faint a bit. Wow. What's your name? I'm Sarah. Sarah. How do you call Haji? Haji is my friend. I don't know him. You don't know him, just you are just a friend. Just a friend. Does he know you? No. He doesn't know me. But you are in support with him. Since day one. Wow. I'm happy today. You're happy. I'm happy today. Oh guys. Wow. Nkugambye nti kasavu kanyama bano nnaku luwalere kye beekoze boogedde oluzungu olw'ebitegetege baserebratinze bakoze ki munnange byonna nja kubanga mbikuwa mu bujjuvu bwabyo ne batuwalana ne batutiisatiisa Batuvumya ebigambo batuwemudde ne divorce ne bannamawulire abalala mwenna mwebali kuyimirira ku mazima abasajja babadde bagugira ebigambo Haji ennaku enkulu agenda kululiira eyo kakati emimwa gy'abalabe mugenda kwogera ki ate kakati Equity for Men kugambye katuvudde ku Haji Ali mugenda kutuwulira mugenda kuwulira akaliro era olwaleero nagabo nakisuubiza Allah ekanjitoole namusuubiza Allah ow'ekitiibwa bwe tuweerwa bbeeyi omusale nakuguwangula ntole shahada kubanga abasiramu munda z'omukwano abasiramu laze nti muli kimu bannange tukkiriziganye leero nzikiriza nga singakiddwa Haji seeka onteeze sahada ekyo nakyo abantu tubalage nti osobola okukola ekintu okulumya omuntu naye abantu nekivaamu obulungi nze nkiyigiddemu Allahu akbar Mungu mugagga ndamu ebigambo bino gamba nti ashhadu an la bana mwenanga bimuddamu ashhadu an la ilaha
إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله injatula n'olulimi lwange ekakasa n'omutima gwange tewali kisinzibwa mu butuufu okujjako Allah gamba nti okujjako Allah era n'omubaka Muhammadi mutume wa Katonda takbir Mungu akilize amin batusabye okay mugende wali okay Tetwabagamba dda buli omu asigale mu layini kati ogenda balabanga bapapala buli omu ayagala kubuka musigale mu layini zammwe twebaza Allah atuwadde omukisa guno n'asala amazima bino bannaye tubadde nga tubaga ebbanga lyonna kino si kyekisoose ne Nabbi Yusufu alayhi salatu wasalaamu eri gwe bayita Yosefu Allah yakimutuusaako omukazi n'amuwayirizaako omulisa maanyi naye oluvannyuma lw'ebbanga Katonda n'aleeta amazima haja agende abakyala abadde bamwepikira awaseeko abana abalala batulekere insha Allah tabaraka abange ab'omuno be bawagizi ba Haji oluvannyuma lw'okubanga olunaku lwaleero aweereddwa bail. Ate munnange nga tukyali ewa Haji mulowooza ate aba Haji ati bo tebazizza muliro bannange bawanda muliro era boogedde ebisongovu simanyi oba bino binaggwa bitya nze naawe bibino katandike ne Ssenga Kulandama wamaaja congratulations weebale olase ku musajja oyo nti oli mukazi abalidde embuzi batuuza obuyumba bw'emusajja wattu babumali sente zonna baziridde bazimazeewo ajja ti oli mukazi nnyo nze ndi mabegawo ate ndi mabegawo forever and over naye aje ekyokumuta tetukinaako buzibu bamute naye era ow'omukisa omukazi yakeera ku makya n'asamira aliko emisambu abalongo n'amayembe era namala kwogera muddeyo mu vidiyo zange mabega nembaga ku luno bambi ka anve ku kiraalo omanye omukazi omuyimba nga yakutuulidde ku kiraalo bwati my friend ekisoboka namaze kusituka ebyo ebintu byamu temukyakola mawulire ne bawogana ne basama Katonda abajjajja bampere nnyo Ssenga Kulandama naye nga wawulira mu bigambo bye waba ayogera alinga ayina gw'alengeza anti tukimanyi nti Mama Fiina abadde ku side oba ali ku side yani ya Haji Mwizeera ate ye ono Ssenga Kulandama nabeera ku side yani ya Hajati ate mwana muwala Louis Light naye avuddeyo alinako byagamba Hajati ono Hajati Zuula Haji nze jendi eno nkusabira wakitiibwa Allah bw'obaddala kituufu olabira ddala ng'omusajja oyo yakikola agendeyo gy'azungire ekkongo bamulye ebisiyaga bamuyuze amabina akomewo nga gakulukuta. People like that often go away. They win. Olabeesereko ku ggaali gye baamuyisamu ne bamugamba wali owangudde keesi ki ayama kulaga nti eno keesi alina ogiwangula. Mwebaze naye nga mwenna abaliko hi Shan my love kesi fitino what do you mean lwaki osabira musiraamu munno edduwa embi waaba yakwata omwana w'abandi omusango guneeno ne batamusingisa musanga ate nga waliwo obujulizi obulaga nti ddala yakikola nsaba wakitiibwa Allah amufunira abasajja nga bataano abali b'ebisiyaga bamuyite emabeka akulukute nagisi
Ekyo jangu onkuba enkyogedde. Louis, please, I want Louis fe koti twazivaako. Yeah, I'm telling you. Nze mkuwa example. When people ask me, Louis, why don't you report your case? Why don't you go to jetwasookera ku myaka 7? Ku myaka 7, Sheikh. Naye olaba abatukwata bakyataayaaya. Nga muddaawo mbuka ngende ku poliisi. Kusekeredde. Louis Ogeja Vichy. I'm close to the camera. Not fat, guys. Whatever. Koti zabagagga. Womuna ashitegeera nti omunaku tasinga musango. Akasente kaake ekinako kateeke wano mu nkola we batagale. Oleme kuzunga mada. Ensonga muzitwale sharia ezilamule muve mu kooti z'aba kafiri. Anti sharia law tekola mu singa si tefugibwa sharia law. Your husband abaha kunoonya mukuwadde muli. Louis, I love you so much. I appreciate you, darling. Nange mukazi ankwata. Genda olope. Nze nkukwatira. Muwala amanyiddwa nga Louis Light. Ate munange nga tweyongerayo ye Calvin Kayanja avuddeyo ate n'abanga awoninga abakyala mbu abali mu kategori ng'eyo ya Hajati. Alina obubaka bwabwe bubona. Hajati Zula ne bakyala banno ndowooza muggyemu ekyokuyiga nti bw'omegganga toluma. Gwe wennyini wakwata omusajja n'omuteeka mu kkomera. Gwe mwennyini muntu y'omu n'oddukira mu mawulire okwongera okumuswaza. Simanyi mawulire wali onoonyaamu ki? Abantu bano bonna si bakyamu kuwagira bbaawo. Era teriiyo muntu yenna yandiwagidde kikolwa kya kukwata mwana oba kumukozesa. Naye abantu bano bawagira bbaawo kumalamu kajanja nti omusajja gw'olinamu abaana abatali omu. Obeera otya mu bamulumiriza mu kkooti. Kituufu ensobi zibaawo. Ne toyinza kutuula na mwami wo ne mumala kino. Bwe kiba kigaanye bw'omuvaako ofunamu ki era bw'omulemerako ofuna ki? Kyekiri wano. Nkubuulira. Naye justice wali onoonya wali osobola okugifuna mu nkukutu. Naye wajja mu mawulire okuttatta n'ekitiibwa ky'omusajja ye problemu nange gye nkulinako. Nze siwagira musajja yenna yebaka ku mwana oba amukabatsanya mu mbeera yonna. Naye nyiigira nnyo omukazi adduka okuswaza ekitiibwa kya bba olw'ensobi. Ntegeerekese bulungi kubanga justice we banaamukuwa omutwalewa. Omugabanya abaana be wazaala mu musajja. Abali bawasa baleme kutegeera nti taata waabwe yakwata sister waabwe. So koobirabe. Hajati Zula koobirabe. Gwe mwennyini wakwata omusajja n'omuteeka mu kkomera ekyali kikuleeta mu mawulire ki? Ekyali kikuleeta mu mawulire ki? Onoonya simpasi omezza oyagala olume. Wali tonoonya ssente toli mukyala mwavu. Kubanga nkubuuza ki ekyakuleeta mu mawulire? Kuba bukyanga community kuvaamu omusango ogusigalamu wekka ne golaazawo n'oli Naalongo. Baali bakuwadde kitekutambule. Community yakuwaaki kiki wali onoonya mu mawulire? Tekutambule. Kati omusajja wuuyo omwejjidde mu kkomera. Hajati Zula ensi kukulaga nti omusajja gw'olinamu abaana obaako n'ebyemizi. Kuba ekituufu kkooti ne bw'oziremeramu ne bw'ozifiiramu justice ogenda kumukolera ki? Bwe bamusiba emyaka 2 ofune ki? Kiriya kikola kyaliwo kyabeerawo naye si gwe yandibadde amulumiriza. Hajati mujjukire omukwana abantu gwe baba nammwe nga tewandajja nsobi. Sajja alina ne byakkoledde. Wandigambye ndi at least abakazi bagumira bingi era balina bye bazibiriza ne biyitawo ensi n'etambula. Si gwe asoose. Hajati nkuvuddemu nze looyawo namba rumoja nkuvuddemu. Sigenda kwawukanya n'amaanyi g'abantu. Aji kulikayo tuli naawe era nkutwala ne ku KFC. Aja tojja kukakasa nti ffe balooya tetuba na sayidi. Nga tusinasiibula oluvannyuma lwa kyagayagayo okubanga afuna obutakanya n'ewizomanizo ate mulowooza tasibidde ku kitanda. Kigambibwa nti ono pressure zaamukubye depression yenna mu butuufu teyeetegeera.
embeera ya Kyaga bannange bwekiri essaawa zino. Kyaga embeera gyali musinga mutadde essaala zammwe. Katono n'omusawo omulwadde ali mu mbeera ki? Omulwadde embeera gy'alimu si nnungi naye tulina essuubi ate mutereera. Alikisinga okumutawaanya obudde bwe alina trauma ng'ovudde ku bulwadde bwe obw'emabega obumanyikiddwa bwe nagambako n'abantu abamu n'abamu. Kino kyazze eggulo ng'akoze mukasukira n'eki kiki? Kyazze eggulo kubanga ennaku ezo twayogerako yakooca n'obulwadde bwe obw'emabega naye nga ali bulungi. So ekyamuleetedde okuba ng'atuukamu eno embeera y'okuba nti bamuleeta nga ebwati trauma. Essuubi ly'okujja yabanadde liwa? Essuubi gyeriri kubanga ebeera ya trauma okusinga tumukansolinga ne tumuleka n'awummula bulungi ne tuba nga tumwerabiza embeera eri. So ekisi kyekiri awo nti kyetaagisa kumusala oba kukola kyaa. Omuntu wawulira trauma ayinza oba kyakulongoosa. Nedda. Naye era nga bwekugamba alina ekyende ekimusumbuwa mu munda. Ekyende ekimusumbuwa. Nakigambako n'abantu abamu aba Good Life eyo waggulu. Ekikwatako tulabe nga tugezaako okuba nti afuna that surgery afutu naawe otagikolanga. Ate emuleetera okuba nga omusaayi gukendeeraako gaagwamu. Kale katusabe tulabe embeera bw'eneetambula. Yes, oyo ye Kyagayagayo yaliko manager wa Good Life era munnange buli omu olunaku olwaleero abadde ayogera kimu nti singa Moze Radio akyaliwo tikubanga alina engeri gye yayagalangamu omwami ono era alina engeri gye yamuwangamu respect ng'amutreatinga nga kitaawe. Naye munnange bagamba nti ebizibu tebimanyi nnyumba mbi era bw'atyo Wezo ye teyamunyigidde ku liiso okukakkana olunaku olwaleero ge mawulire ge tulaba. Tuli ku NCK TV bw'obanga tona subscribinga, ringinga that notification bell, sharinga, likinga amawulire mangi nnyo ddala ge tugenda okuba nga tukutuusaako olunaku olwaleero tovaawo.